What is happening in Kawempe is very disturbing. Okusikangana ebitogi wakati wa bannabyabufuzi naddala bannakibiina kya National Unity Platform n'abakuumaddembe ye baana baliwo mu bitundu ebya Kawempe ey'omumambuka ng'abaayo bali mu kaseera ak'okwetegekera okuddamu okulonda omubaka waabwe oluvannyuma lw'okufa kwa Muhammad Ssegirinya ku ntandikwa y'omwaka guno. Ab'ebyokwerinda mu byambalo ebiddugavu nga bamaddwa ng'aba Joint Anti-Terrorism Task Team JAT bakkakkana ku bantu ab'enjawulo ne babakuba emiggo ng'abamu ku bo yakwatidde ekibiina ki National Unity Platform bendera munnamateeka Elias Biyimbazi na lutuula abawagizi ne munnamawulire wa Top TV Miracle Ibra nga wetwogerera ono apooca na bisago nga bino byatandika ku lunaku olwokusatu sabbiiti ewedde. Ekikolwa kino kyavumirirwa nnyo abantu abawerako okuli ne bannabyabufuzi nga beebuuza lwaki bannamawulire singa okwagala kwe kufuna obwenkanya ne bannamawulire abalala ababadde bakubwa. Ekikolwa kino kyavumirirwa nnyo abantu abawerako okuli ne bannabyabufuzi nga beebuuza lwaki bannamawulire abakola ogwabwe ate bayigganyizibwa entakera. Abantu bano balina kubanga bakwata batuuju Kawempe North abadde bakolayo ki? Mu lutuula lwa palamenti olwaleero olukubiriziddwa omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa ensonga eno ebadde ku mwanjo era omubaka wa Kalungu y'Obugwanjuba Sseungu Joseph Gonzaga alaze obwennyamivu ku bikolwa eby'amagye mu kalulu kano. Do you come to attack people? Why do you arrest members when you have covered your faces? It is factual that if you're a policeman or you're a soldier and you hide your face, that means you are fearing to show your face. And what you are doing is illegal. Sseungu yennyamidde ng'ab'ebyokwerinda bano bwe batassa kitiibwa mu bakyala ng'abaami ate be babakwata kyagamba nti kimenya mateeka. Women are not supposed to be arrested by men at any cost. Women are supposed to be arrested by women. And Mr. Speaker, what is challenging? These people giving up when they see soldiers. They raise their hands. In the military law, once someone puts his hands up, you just arrest and take other than beating them. So, Mr. Speaker, my last prayer is bw'atyo awanjagidde akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda okuddamu okwezza obuyinza mu kalulu kano kubanga kirabika bwakaggyibwako dda. Mr. Speaker, I think we want to ask Electoral Commission to prevail over the by-election in Kawempe. If so, that we don't need this by-election, they can stop them and declare somebody other than killing innocent citizens. Mu kwogera kwe omumyuka w'omukubiriza wa palamenti Thomas Tayebwa ategeezezza ng'abenyigira mu bikolwa bino eby'okutulugunya bannamawulire bwe bagenderera okusiika ekifaananyi ekibi eri gavumenti. Against the state. I don't think like that journalist whom I saw being operated in the eye, I don't think the person who did it loves his government. Because they are destroying the image of the government. Some overzealous people. I really ask myself, what would provoke you to get a journalist and you hit them? Ku lwa gavumenti Minisita avunaanyizibwa ku byensubulagana n'amakolero David Bahati ategeezezza nga ye batalina mukono mu kutulugunya bannansi okwolekera mu kalulu ka Kawempe nga bakanyadda n'eddimu eri okunoonyereza abakwenyigiramu. Stated last week that there is no state-sponsored violence in these elections, that the state has not sanctioned this. And people who are doing it, harming people in elections, should be brought to book. Ono asuubizza nga bagenda okuleeta alipoota okuyita Ministry y'ensonga z'omunda okwanukula ebibuuzo ku nsonga eno. This is our commitment, and the Minister of Internal Affairs will come to this house and update the house on what is happening. Thank you. Wano Speaker akkaanyizza ne Minisita wabula y'omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuga Nsamba awakanyizza kino ng'agamba statement nnyingi ezizze zikolebwa naye nga tewali kikolebwawo. Thursday this week. Okay. Thank you. So, honorable colleagues, can I request that we wait for Thursday? They bring a statement, and then we give it time. I'm very sure the Minister will come and make the usual statements. The Kawempe by-election is a rehearsal of hard times ahead of us. Bw'ati asabye enjuyi zombi okuli abawakanya gavumenti n'abali ku ludda olwa gavumenti okussa ekimu balwanyisa ebikolwa bino mu kifo ky'okubyogerako. Unless all of us from both sides of the aisle say stop this is our country, we shall have ourselves to blame, I'm afraid. Akalulu kano akajjuddemu emivuyo mu kakuyege kakubibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno era nga abavuganya bakyewera era nga bano bali 10 okuli abeesimbyewo ku bannamunigina n'abo abavudde mu bibiina nga NRM, PPP, FDC, DP ne NUP. Ndi Joslyn